Wanyendo Mukungwe era memba ku kakiiko kano aka Parliamentary Commission Mathias Mpuuga Nsamba nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa mwayogeredde ku nsala ya kkooti eno eyabejjeereza. Owekitiibwa oyogera ki ku nsala ya kkooti ebimuzikanya naye ekyokubanga omulamuzi yalambuludde bulungi nnyo ebyagendererwa n'enkola yakolebwa okuwa ex gratia eyo. Ekisooka n'agamba nti teri mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri nti temwali mu conflict of interest. Ekyokusatu nti palamenti mu kinga gyonna yayisibwamu. Ekyokuna executive ensonga eno yagitunulira bulungi ne Ministry of Finance era neegireeta mu appropriation bill. Ebyo nzikanya naye. Owekitiibwa biki by'otakkanya na nsala? Clerk wa Parliament yakola ensobi yandibadde alamika commission ne batagiyita service award kati okusobola kubeera musango. Eyo procedure matter yandibadde alambika bulambisi ng'akubira nti omulundi omulala clerk ensonga eno agirambike bw'ati era ndowooza nti clerk wa Parliament nga wali munnamateeka mukugu anaajulira ew'omulamuzi oyo yennyini. Owekitiibwa Honorable Ssekikubo yagambye nti bino kkooti bye yasazeewo byanjawulo ku kusaba kwabwe kubateeka mu Parliament. Mwami Ssekikubo alina kubuusabuusa nti n'omwami ono yabadde mu kkooti be baali bamusindika mu kkooti. Nawulirako nti Mwami Ssekikubo yaliko mu ttendekero ly'amateeka ne Honorable Sseungu yaliyo. Era mwakasoma mwene. Bwe baba nga baakasoma nga tebayitayo buyisi bamanyi bulungi nnyo kyokolera ensala ya kkooti ntukanyuka nayo. Ale tugamba nti ensonga eyo gye basazeewo si eyange yabadde enda bamuyiyyo ndala gitwaleyo mu kkooti. Kakati ng'enzoona Ssekikubo mpangadde mulaba emyaka twakatambula 3 obadde omulaba mu Parliament olwandi budget gyetwogerako gye twayisa eyalimu ensonga ezo yati yalimu. Kakati ye sizoni ye bw'eba etuuse ng'alina byayisaawo yeeno naye abalala banne batwalira ku kirenge nga muganda wange Sseewungu n'abalala ndowooza banaagenda okuzuukuka nga bukedde okukakasa nti ono munnaabwe abadde abavuga bubuzi ng'alina ensonga ye ndala nnyo kubanga ffe ebbanga lyetumaze nga tuwanirira obwenkanya nga tulondoola abalyake mu Parliament tulabangako Ssekikubo ng'alina ffe somanya nti byaliko birala sikyaliko ekyo. Biki ebyo byaliko Honorable? Esaala kumwogera siri mwogezi we naye ngoberera sibwongoota buli kigenda mu maaso mu Parliament simanyi bulungi nnyo naye bwali musajja mukulu sijja kwogera bimutyoboola nga ye bw'abadde akola obuntyoboola ebbanga lino lyonna. Owekitiibwa ogenda kukola otya banno banaateeka emikono kiwandiiko ekibajjamu obwesige nga tabamu mikwano gyo? Obukulembeze si buli mu ngeri ya kinyumu naye ebikolebweddwa okuntyobola ebbanga lyonna. Walaba Honorable Sseewungu ng'ayogera mu kamera ndakimanyi bulungi nti bakomishona batuula ne bakyusa ebiwandiiko bya Parliament naye nga ne Supreme oba mu bulago. Kati weebuuza omusajja omukulu oyo oyinza mumukolera ki? Kubanga namanya mukulu wange nti abantu bazaalibwanga bange nga battima, abantu bazimba emitima, abantu bafuna embeera ebajjako. Eyo nkola ya mutima mubi. Bembadde mulowooza nti oyo bw'ataba mukulu wa Mpuuga mutowe kati abo sina kyakubakolera. Waliwo omubo mukulu munnange yaŋŋamba wange omanyi abasajja bantisasa butampa kaadi neŋŋamba kamale gasaako omukono yakuteekako na mukimpukumpuku ne mubuuza nti kati gwe nkyasobola okuzza mu kyama ku nsonga yonna. Omulala mwannyinaffe tuwangadde naye oyo ye tosobola kutegeera bibye. Singa nali mu mbeera nti ndi mubbi oba oliawo era bebandize mu kkomera okunneeyimirira kubanga mulimu nekye bayita presumption of innocence. Bwe bagamba nti allegations nti gundi yabbye kote nakumusalira musango tosobola kugamba nti oyo sigenda kuyimirira naye kubanga okubba kibi tanasalirwa musango. Bwe banaakeerenga ne bakwogerako gwe nti wakutte omukazi nga tonnamukwata looli ng'akulirako okobereze nawe tukusalira omusango. Kirakawa enkolaganayo n'ekibiina n'abakulembeze b'ekibiina kya NUP? Enkolagana yange n'ekibiina si nkolagana ya mwana na nnyina. Aba bali balowooza nti okuntikako ebigambo ebinene ebinanzikakkanya. Kituufu bannoobudde naye nkyalinze kyendi. Kiri gye bali okusalawo oba bakyalowooza nti banaakolagana nange. Kiri gye bali. Uganda nnene erimu abantu bangi abakolagana nabo. So n'olwekyo ekibiina kyange n'abakirimu bawe ekitiibwa
balindiridde okuwulira ekibavaamu ekyobusajja bukulu. Omu ku bantu abadde bakulumiriza okuba nti bafuna ssente mu bukyamu ye leader of opposition Joel Ssenyonyi, era bwe yali e Masaka yagamba nti yayogera bingi mu kiseera kino nga kkooti emaze okwejjereza. Omuwa magezi ki? Mwami Ssenyonyi simanyi oba aweeka amagezi, ye ebimulumya omutwe bingi nnyo. Alumwa nnyo okubanga Mpuuga ayitibwa ow'ekitiibwa, ekyo kimusuza atunula. Ekisooka simanyi oba alina puroguramu yonna mu byobufuzi. Kati simanyi mu kaseera kano opposition mu parliament eringanga nsanafu eziri ku ggumba, buli muntu ali ku lulwe, onayogera kino onayogera kiri, onaakola kino onaakola kiri. Wali puroguramu egobererwa nye abantu abo bonna bakulembera nga balina ebyobuntu, abasajja abakulu abalekawo amaka abatalabirira baana abakola bonna bonna bali omwo. Kakati Mwami Ssenyonyi ng'atadde matiitiiri, simanyi bwenyinza kumuyamba bw'atayogera ku Mpuuga abatanaba kukola. Ensonga zinamulekera mu ddiiru ng'okulondoola abantu abaabulawo 18 ebibakuta tabitabiriiko. Owekitiibwa, abamu ku babaka bano bagamba nti badde bakola ku puresha ya kibiina nga balwanirira tiketi. Kakati tiketi oba egenda ku mbaga yaani simanyi. Tiketi y'ekibiina eweebwa omuntu atali principal, omuntu atalina mugongo ganti omuwadde tiketi, naye abagamba nti bakole ekintu nga tebakikkiririzaamu ne bakikola, naye tabawa kitiibwa. Omubaka wa parliament agoberera tali wa kibogwe, olina ekyokugamba leader of opposition aritayalinze tali entitled, ne speaker aritayalinze, prime minister, vice president. Okimanyi nti honorable Kadaga, honorable Sekandi baweebwa ensako mu commission y'emu nga ba former deputy ne ba former speaker. Mu kisenge kyekimu noga nti a former leader of opposition oyabye ssente, muli bantu b'amazima ddala. Naye ebyo ababaka abo nange nabaseeseetudde. Okitiibwa muno mwe muli ne Betty Nambooze oludde nga mutambula nabo n'abalala. Sijja kwogera mannya mukyala Nambooze, mukyala mukulu. Sisobola kuyisa kigambo mukamwa kyonna kisobola mukyoba n'okujjulula kitiibwa kye. Naye ng'abadde ayogera bingi Owekitiibwa. Anti yesiyenze tuve mu mbeera y'ekinyumo ebya gaali egenze Masaka ne mukuba olukuŋŋaana Masaka. Mpuuga agende Mpuuga agende. Era tuddemu tubabale nti muli serious. Owekitiibwa 2026 atuuse nga Bugambye. Ababaka bano olaba ekyasa zaabwe ziri zita okukomawo wakati mu kwerumaaluma kuno. Siri mukubi w'amatata era saagala kugezaako kuteebereza kinaabaawo, naye ekyosiga ky'okungula. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe